part2 munnange nga mawulire nga 10 nga gantuukako nti ekyamazima kiri nti Dubai bamuggadde, tebakkiriza bantu bava India, bava Uganda, bava Nigeria, Zambia n'amawanga amalala kuyingira Dubai. Niŋŋamba mpoomye visa nafunye ya mwezi gumu, nembeerawo nga nkontakitinga nange nenkizuula ku mitimbagano gino ng'ekyamazima Dubai yali aggaddwa. Kakati wakati mu kuggalibwa kwa Dubai ndowooza ne gunnawa ssente eza tiketi naye n'abaako byazikozesa n'agenda. Naye eky'omukisa omulungi twasigala tuwuliziganya. Yaŋŋamba gobera mukakkamu biki olwo abantu ne batandika okuntiisa, oyo yakumaze, oyo yakubbye. Naye nze mu mutima ogwange namwesiga nga ye, weewaawo ng'abantu bangi nnyo bamwogerako ebigambo ate muli ne banne ddala. Naye nze omutima nasigala nga mwesiga, ate nga n'okusingira ddala neesize ne Katonda. Kakati bwali tebuli butyo, Dubai ne bamuggula nga 5 Ogwomwenda. Dubai bamugula nga 5 Ogwomwenda. Olwo oli gwe nawa ssente nga ne mu ggwanga taliimu, naye nga tuwuliziganya. Naŋŋamba nze nzija, Fred teweeraliikirira, nzija. Buba tebuli butyo, yajja oba nga 10 Ogw'ekkumi, ye yajja nga 10 Ogw'ekkumi. Nankubira ne tusisinkana awantu ne tugenda ne tusaba gundi endala. Olwo ga tetujja kudda mu forofotto wa visa eri enkadde yagenda mbu ate bajja gituddiza simanya biki. Kwe gangenda olaba nga forofotto mungi, ate nga mu nju nninamu akakadde kange akaali ke nali nsigazizza aka agenti. Ne ŋŋamba kwata ssente kola ki visa endala, era bannange mubeere nga bamalirivu, nga beera nga mumalirivu ng'azannya zzaala. Ne mmalirira ne bafuna visa eyo nga 21 Ogw'ekkumi 2021. Kaakati ne ntandika kuyigga emitwalo ndowooza gyalinga 8 egyali gibulako. Mukama teyali mubi, abantu bambi abantu balinga 5-4 bakola kinene nnyo mu lugendo lwange, era Mukama mbasabira mwenna gye muli mwemanyi. Mukama abawa omukisa. Munnange nga 6 sikulwiseeyo tukata a story short, nga nina okutambula nga 6 Ogw'ekkumi. Munnange naye byonna ne mbiyitamu bulungi, ebya covid biki, naye nga ŋŋenda, naye gyendaga nga simanyiyo. Naye nga ndi mumalirivu, nagenda okunona ku kisaawe simumanyi, naye nga ye twamaliriza dda ebyaffe, jangu ne ssente zange nzenye ebirala bindekere. Munnange nga nninnya nnyonyi, sijja kunyumiza lugendo lwa nnyonyi kubanga yo nawoomerwa waggulu awo wanyumira ddala kubanga nali saagala tutuuke. Naye buba tebuli butyo ne tutuuka e Dubai. Ebirala mbisaze olw'obufunda bw'omutwe gw'essimu. Ne tutuuka e Dubai, naye Katonda yannyamba. Nasangako mukwano gwange bwe tukola omulimu gwe gumu ogw'okukanika amasimu ng'ate agenda Dubai kukola kikusuubula. Katonda nga wabeerera ow'omukisa. Nannyamba buli kimu, kiriyalingi biki byonna we nnina okuyita nga ntambula naye. Naye nga sinnaba kugera kulinnya nnyonyi. Wano ku immigration waliwo obuzibu obwo bo sijja kulekayo bwogera. Omukazi nalina ebbaluwa oli munnange gye yali ampangidde, anti bagiyita invitation letter. Kakati ngituusa ku gundi, ngituusa ku immigration. Emmeezi emu gye nasookako, omukazi yagamba eno I am doubting bw'oba ogenda nti ogenda kudda, kuba mu baluwa nali ntaddeyo nti ngenda mmalayo weeks 2, ngenda mu business meeting nkomawo.
omukazi yagamba I'm doubting that you are coming back. Nangamba one yakuinvite nze mugamba akusindikire bank statement. Nengamba madam, bank statement at this time enyonyi ejja ssaawa 10 zizo ziri 8 bank statement agenda jijjawa. Banaye omukazi nampamu akaseera akazibu naye nangamba you try another desk. Bwe natrying another desk omukyalo oyo bannange mukama amuwa omukisa yakoonamu bukoonyi talina na bye yambuuza. Kakati tutuuka e Dubai tuvaamu nga ndoba buli kimu ndaba kipya mu maaso gange. Ndoba bulobi nze njogera mazima. Ne tutuuka ku clearing bwali budde bwa covid ate balina okutooka bajjako testi ate biki oluvannyuma lw'okuwalampa ekirungi balina obwo obuwunguko obwo elevators obwo obwanguya ku kutambula naye naye ogusaawe nga gunene nange nentuuka nenkiryalinga ne banzijako covid era nkyalina emukwano gwange oyo ye kamwogere bamuyita Richard eddala sirimanyi naye nga bamuyita Richard twali naye ku nnyonyi. Kakati twali naye ku nnyonyi lwakuba ye yatuula mu namba 2 ate nze natuula mu 3 we natuula Yesu we yatuula naye twamala ne twesanga ku mulyango gw'ennyonyi ne tutambula ffenna. Kati wetumala okukiryalinga buli kimu nfuluma wano bwenti nze munnaawe kikitawe simanyi nti bw'oba omaze okukiryalinga nti passport ogenda nayo mu ngalo. Nze olwamala okukiryalinga nagikuba kooti ya nsawo nagikuba mu nsawo ya kooti. Omusirikale olwandaba nangamba dda wali Richard ye yasigala yeeyongerayo. Kati neŋŋamba gujja bagidde naye byonna ng'olugendo namugamba mukama nze byonna bibyo nalukwasa Katonda. Omusajja nanteeka mu kisikaali ne banzikaaninga ndowooza nga balaba innocent man ne bambuuzaawo ebibuuzo kye bambuuza kye mbaddamu nzijako passport yange after like 15 minutes nangamba no problem you can go, we are sorry for inconvenience. Nengamba no problem. Olwono Omunigeria agenda okunona agent ali wabweru akuba amasimu message ziringa message. Finally namusanga yali ampeereza ekifaananyi kye ate nga nange namuweereza ekyange nemusanga bulungi nnyo ye yasooka n'okundaba najja nampiikinga linda ekitundu ekyokusatu.